Insobe kisabantu polling station ye Karusina jawulira Karusina yagimanyi in fact gunde ne byafa ibingi omuyekera habati itongwa kikomeko amanye eri musajja we yamuyekera ko yekera kwano naye abantu abagoba itongwa n'okumukwata bali balunzi be bayamba ku majje kujerya government okukwata itongwa n'okugoba muna abayekera kakati abantu era n'okuziba olw'essomero Karusina alimanyi yalizima galizimbira abaana okusinzira ku bantu abali muno naye kati essomero kumpi twaligala temukyali baana n'essomero ya gavumenti mazima olowooza yandibadde yalizimba ate n'amala n'agoba w'abantu ng'atamaze okubazimbira essomero kakati embeera bwetyo bweri naye nsaba ayambe abantu b'e Karusina abawunya amaziga gano abawunya okubonaabona kuno kintu kyalwanirira bantu bafuna emirembe. Tumusiime George ssentebe w'ekyalo Kamusiima ekisangibwa mu disitulikiti y'e Gomba era nga ye ssentebe wa NRM mu kitundu kino gwe tusanze mu maziga wamu n'okunyiga ebiwundu ebyamutuusiddwako abakuumaddembe nga bamulumiriza ogw'okulwanirira abantu be abaagobebwa ku ttaka ly'ekibira kya Nsowe. Nagamba tubadde tulinze kalungi lekano batenkere bamuyita why sergeant kambugu yayira maso natantidde ng'omukulembeze n'agamba gwe kiyamaliwe n'alimu tubadde tulinze kalungi naye tugenda kubakuba tugenda kubasiba tugenda kubatta ebigambo bisatu yakozesa naye nga wakola batya yakuuma. Tumusiime gwe tusanze mu maka ge ku kitanda atunnyonnyodde nti ye n'abatuuze babalagira okuva ku ttaka lino ate nga pulezidenti yayabalagira okudda ku ttaka lino. Tinyine kyokukora inyeta mukamihanga okatufera wateza ensi yitu mwene bagitubingamu mwene omuntu akwereki entera hamwe kazatwita abakungu kabatwita abantu kandi beyambisa abakungu bakatwita twereki njagala n'ekigambo kye kyagamba nti baddeyo akikakase kiteesebwe mu nkola kubanga ekyamazima neebuuza ekiragiro kya pulezidenti kituusa kitya obudde buno nga tekinaba kusibwa mu nkola. Ettaka eryogerwako litudde ku byalo ebisoba mu 4 okuli Kalusiina, Kalyamawolo, Kyagambe n'ebirala nga lino lituddeko abantu abasoba mu 4. Bano bagezezzaako okwekubira endulu eri bekikwatako wabula tebayambiddwa nga baagala Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga zaabwe. Si abo be bafuuse ekizibu bwe tumuloopera emisango gya poliisi etukuba wano yeeyongerayo n'atugamba talina waateeka abantu n'atugoba ne batukuba tusula mu nsiko bawambye abakyala balidde embuzi nga sente ziri eyo baleeta sente ne baziwa abapoliisi basula baleeta ebidomola by'omwenge ebiri wano abapoliisi banywa omwenge ne bayingira ne batandika n'okutika kasooli y'abantu ne bagenda bajja mu sente ne batandika okunywa omwenge n'okukuba abantu naye tuyambe teralisiteze wano mu Gomba kyekola Gomba kiri kirala. Bangi ku bano be tusanze mu kampu mwe baakuŋŋaanira nga bakubiddwa emiggo abantu abagambibwa nti babyakwerinda wabula ng'ekyokuzzaako tebakiina. Franka Mwesigwa yakulira operation police oyo ayina sente situmanyi oba ajja Kongo abantu abajja Kongo n'abaleeta wano GP ndowooza ye tanumumanyi n'engeri gy'ajjayo eno oba ajja kiro oba ajja misana ffe tutumumanyi tulaba poliisi eri wano erina emmundu mpitirivu balidde ebintu byaffe. Minisita oyo Franka Mwesigwa ne RDPC abo be bafuuse ekizibu bwe tumuloopera emisango gya poliisi etukuba wano newankubadde Pulezidenti Museveni yalagira abantu bano badizibwe ku ttaka lino wabula mbu waliwo abanene abakozesa olukujjukujju okwagala okweddiza ettaka lino era nti be babasindikira n'abantu okubakuba emiggo. Waheza kugayigala barahangaisha yankwata bantwara Nyekiro na Kinyeti bagenda kutwashyira batukozesa batugambira ngo tugende tukore ubuhandike turijyemo twahunga twagenda mwene byarahanga ariyo nagira ngo nyoka muguza naza kumuguza itaga rya gavumenti karuguzana naza kuguzana kandi ayina cyayimani wanje nabimanya
byarahanga nkamuguriza nyo kandi nguzitaga lya government kandi bambinga mwene hatu byarahanga ariyo nayita abantu aretse y'abaserikali bariyo munsi nubatera ngo itaka karugura abantu abahereza mu kitweka abantu ababayire bagarisha mataka gabo byarahanga nabatera na musasizi na bariyayanga na hasafa byarahanga ino ye Magala TV okumanya we kutandikira.